buli kintu Mungu kyonna kyakuleetedde nga okitwalanga. Naye ng'olina ebintu bibiri. You have the resilience okulemerako and you have hope ng'olina essuubi. Naddala abavubuka, naddala bannayuganda bannange. Be very resilient. Mulemereeko ku nsonga yammwe nga mukola. But be very hopeful and very hopeful. Mubeerenga n'essuubi nti ekintu ekyo ky'oyagala ojja kukifuna. Abaana abo nga bwe mubalaba bakola, baakedde ssaawa 12:30 nga balinnya loole. Beetikka oba tons mmeka buli lunaku. Naye tajja kuzeetikka nga bamanyi nti Mukama waffe exploits us. Africa Cup of Nations. Nabalaba bawanise ebigere byabwe mu ntebe zange. Baagirabirira mu ddiiro lyange. Nabalaba bawanise ebigere. Buli omu ng'ayogera ky'ayagala. Africa Cup of Nations. Because I assimilate myself with my workers. N'ekikomando oba kinannumye olubuto oba tekinnumye, nange nkisaba oba naakiri oba siikirye. Ne batagamba nti Mukama waffe yatugulira bikomando ye n'atumya KFC ne CJ. No! Try to assimilate and associate yourself with your workers. Bwe mmala okukifuna ng'ate oluvannyuma nkigabira oyo gwe mansiimye nga yeeyita w'amaanyi. Kubanga ebintu bino abantu mujja kwebuuza ye asobola atyo bikola. Omusajja ono yeewaayo. Resources n'azizzaamu. But the most important resource is the human resource. Olima otya ebyo ebintu byonna byonna nga tolina bakozi? Bijja kukomako wakati. Nti kasi olina musimbye nti abakozi bonna badduse. Kati onoomukola otya? Nti temuggwebwamu hope, temuggwebwamu ssuubi. Naye mubeere nga bavumirira. Ng'omuvubuka oyo gwe mulabye, ti ekintu ky'oyagala tekijja ku ddakiika eyo yennyini. Ekintu bakikolerera okumala akabanga paka Mukama Katonda akikuleetera bwe kiba kya bulungi gy'oli. Ekyo kyagaanye okukuwa osanga akiramyemu obuzibu. Naye enkya osanga ajja kukikuwa akikuweere mu kiseera kyakyo ekituufu. Kyekyo bannange. How do they call this? Commando. Commando, who should take this one? Ambassador, you, we say, who should take Bannange naddala abaana abato. Please obey your heart. Bwe bakugambanga nti eriyo puluti wano gye batunda 5 ku 10, 10 ku 10, ekemu nti eri wala nti eyo wabi, please don't obey other people's commands. Nze singa nakkiriza mu bannange bagambanga nti oyo mwonoonefu wa mutwe, naye kati bagamba omusajja yakibala. Kati gwe teebereza. Singa nakkiriza mu bantu bye baali baŋŋamba nti eyo ssente zo zitwala mu kyalo, olowooza naalibadde nfuna return bweti? Buli muntu ainvestinge mu kintu kyawulira kyasobola. Ffenna tetujja kulima. Naye Muhammad kyagezaako, agezaako oku opening up abaana obwongo. Oluusi bw'alaba nga bagezaako busaanikira. Ne babagamba nti sente ziri mu liquid assets. Mugule bonds, mugule unit trust, mugule ki zijja baleetera sente zino. Abantu abo batuufu
Because those people want to enslave you with nominal wealth. Baagala mubeere nga mulina obugagga obuyitanga empewo. It's true, although I challenge them. Nti nze Mohammed Kakiika from the onset oluvannyuma lw'okwava mu myaka 235 nenva nensalawo okuva mu nominal wealth okubeera ng'olina obugagga buno obugenda ng'empewo, nensalawo okubeera n'obugagga obuli real wealth. Kati mbabuulidde emyaka giri 16 nga nkozesa ettaka lino ku miliyoni 4 ze nasasula. Nti bwe mba nsazeewo kati kusalawo nti ntundewo gwe gwoba ompa value. Olwoka ombuulire nti singa Mohammed wali mugezi, singa Haji Kakiika ali mugezi n'ogula treasury bonds. Treasury bonds ezaalibadde ziwa abaana bali emirimu. Lengera abaana abo bonna. Ate bano bali wano. Abali ku Maize Silage bali ku Maize Silage. Abali emmange makukuba mu kasooli kuba akasana kasusse gye bali bakoolakoolako bawadeewadeko. Singa tuddira ssente zaffe ne tuziteeka mu bintu bwe bityo, we are trying to protect our wealth in a nominal way. Try to raise your wealth in real terms. In real terms. Ojja kugamba nti ettaka nga lino kati ng'era bwaligula era naawe abaana be bajja okulitunda. Which is okay. Which is okay. Saalisikira ku taata wange. Abaana bange baddembe nabo nga ndibuwadde. Okuvaawo nabo ne basalawo ne baliguza ne bakola ekintu kye baagala. Kyemuvudde mulaba nga wali nabalaze nti ebintu bye saagala bitundibwe nabiteeka mu trust. Ngeri buwagirabye ey'ekijja kyaffe n'ettaka erikyetooloolerako. Otherwise here they are free to do whatever they want to do. Naddala abavubuka abato, buli lw'ofunanga kasenteko oba mulimu togutunuuliranga on nominal value oba abantu kye bayita face value. Ti gold yavaamu sente. Nti mulinga yavaamu sente. No. Nti mulimu URA gwe gy'oba okolayo yeesinga okuva sente. Some people pursue careers. N'olaba dokita omwana ng'ayongeddeyo n'akola masters mu surgery n'agenda n'afuuka neurosurgeon ne tubasekerera nti badokita tebalina sente. But there is some goals that are long term. When he becomes a renowned neurosurgeon, nga tutandika omukubira mu ngalo, Uganda has the best neurosurgeon. But if everybody abandoned medicine because they want to trade, who would become a renowned Ugandan surgeon? Buli muntu akwate waakwata anywezeewo. Mohammed Kakiika wuuna abalaze, tabagamba nti mwenna muggweere mu bulimi. Kati abalazeeko bulazi ttaka. Naye bw'akyuka n'agenda mu nte, n'abantu bakuba enduulu nga balooza musajja mulunzi era Kakiika era ente tozikoze bw'oti, era ente tozikoze bw'oti. I doubt if anybody knows what I'm going to do with this land. Kanditereeze, nditeekemu bulungi, pipes zange zikyaliwo, ndizzeewo. Kyekyo bannange.